kulimba era nga ndi maaso ga kamera za Tarifaina njagala twebaze His Excellency President Kyagulanyi okubanga abaana akyabakutte irale abavubuka bakwatidde kavulo obeeka mocha singa bana yatwewaggula tusula na bano tuzaalibwa wamu nammwe ne bajja mu bantu nga kye mwagala Kamanda Damulira kyakola ensi egenda kutabanguka. Dr. Paulo Semwogerere yatugamba nti we kuba kubuuka mirambo kufuna bwa president fabali abato batabani be bazzukulu be sijja kikola. Abakulembeze ba Afrika mu kujja babuuka mirambo ne balwa mu bukulembeze nga babuuka mirambo n'okugenda babuuka mirambo. Wabanga General eggulu ng'ali mbayimbi ng'aganye okuwa bano ba Anatoli history wa Uganda ng'eggulu babadde balambula buwanga eruweero emukono n'awalala naye ng'obuwanga obwo balina n'amasasi mu bibiri nga tebamanyi kyava kuki nga ffe tusazeewo mu bintu byaffe byonna bye tukola okukopya Rwanda militarism. Tetukopyeeyo nguudo, tetukopyeeyo malwaliro, tetukopyeeyo bisaawe bya mupiira, wabula tugamba nti enkola ya Kagame yebejja wano nga Mwami Museveni olitayalinga Jeno Katumba muli eyo nalweyiso tukulaba ku radio naye abantu baffe bano abali mu uniform temubawadde history wa Uganda twatuuka tutya wano. Mwebaze Kyagulanyi kyakutta abaana abo n'abagamba bannange tugende tulonde kubanga kati abavubuka bo bibatamye olabanga owajja ati ali wali ne mundu G3 naye ng'omwana yeekyayi gwe banajja mu bantu nga bwe tulaba abaali mu nkuuka bwe bakuba abantu ne batabagambako. Nze mbeera Makinge waliwo abayimbi abasisinkagana basatu abantu ne baggala amaduuka. Ekyabadde Kawempe wabaddeyo buli kitongole kya gavumenti okuva Kalulu we katandika okanoonya tuli mu mbirigo kuba saagenze kuuma Kalulu nagendayo from day one nkampinzeeyo mbadde ngoberera yemu ku nsonga nakuyise mbadde nze ngoberera ku Tarifaina wa katujje ku lunaku olwasembyeyo kuba birimu abadde ng'ogyeko bano ababadde mu uniform n'aba ebitongole bitamanyi bagenze mu zigeto nga buli polling station erika abaana abageto abagenda okukyankalanya. Nze polling station gye nakusuperviseeko bagiyita eri Mpererwe. Oh my God, njerabidde erinnya Katonda alinzijukize naye buli kitongole kyabaddeko wabaddewo afande ayambadde ngono katali ku ddala lya commissioner naye bagenze okulaba nga ayagala compromisinga n'ambeera ne baleeta meja omukyala yadde mweru meja n'emiggo nga mu bitooke byonna waliyo amagye oli yabadde mu poliisi naye okuba nti babadde balina akakodyo kwe kati nga balinda akacyankalano konna akajja abasamba ebbaafu abakuba emiggo bayingirewo. Kati nze nembasa ngeri gye twakulira Katwe nemba nga nkompromisinga ne poliisi eyo era kiyamaani weero siti owe NRM yazze n'ayagala okukyankalanya nembagamba muleka alonde. So Empererwe kati nga naye waliwo abasajja oba be bajje mu gete ekyomukisa omulungi omwana gwe baleese okamandi nga bamugje Katwe olwatusa n'agamba komanda bano abasajja bandeese mbadde simanyi nti oli wano wanje nze mpa ekyetaano kyange ngende siyinza bibeeramu gwe baleese bali nga mmanyi natuuka nga akumanyi nagawa kamanda n'omuwa ekyetaano nagamba nze mpa ekyetaano kyange nve wano wabula nammwe mudiployinge mufune abaana waliwo ennyumba zirinaanye buli wamu ze bagende bagala kusamba balinyirire bateekemu kubanga we nalondedde polling station eyo erina gundi omuluko ogwo gulimu abantu 6 wabadde baagala okugattira. So kakati ekiri mu ggwanga Sekanyonyi bagiyita Sekanyonyi Empererwe eyo bagamba naye waliyo Sekanyonyi ngewaffe mitiana Sekanyonyi ekyabadde eri era ono yalibadde si yali wano twagala Jeno Damulira oba ani akulira ebikwekweto zino ensonga si za muntu wa bulijjo na poliisi titaba tubakulimba era saagala na kumuddamu tayina kyamanyi musajja wattu yatulako ewaffe Katwe era saagala kulimba ekyambalo kyammwe kifudde. Semwogerere yabeera Minister of Internal Affairs omusajja oyo awo mulemirembe nga poliisi
naye mwami Museveni otukoze bubi ogenda nga toyina institution gyolesemu kategeera kubanga amajene gajira ddala nga tewakyali buswavu nkugambye nti abapoliisi be basindise babadde baraba embeera nga tebagala gitabangula wabaddewo omusajja ng'ali mu kooti ngene yange naye nayogeddeko owa poliisi n'agenda n'amukuba akaama najja n'agamba oyo ye mukama waffe nga yacoordinatinga ndozi agenza okulaba nga poliisi eganye okukola kye baagala ne baleeta meeja omukyala yabadde mweru nga yagenda okuoperatinga naye nga buli ssaawa eyitawo ogamba tutuuka tutya ku 9 tutuuka tutya ku 10 naye genosalo olimbya abayimbi amasasi agakola embulibiri bino bye byabatwala mukujja twabuuka mirambo mumaze mu myaka 4 tubuuka mirambo ne mugenda mwagala tubuuke mirambo bano abaana abali mu operation bakamanda temubawadde history wa Uganda ne tubeera mu nsi nga Minister wa Internal Affairs General David Muhoozi agamba bannange obukokolo tebwetaagisa ono yadumirako ku maje Dr. Hilary bino si byakati ja NRM in fact si kyayagala muntu kubeera naye ku studio nga official wakireetera wa NRM kubanga bokati bali ku misaala ne tubeera mu nsi Minister of State yaliko CDF wabeera n'agamba nti omusiikale wafu okwambala obukokolo tekyetaagisa laba gapu eriwo actually yagamba nti bwe bagenda mu operation bwezityo ate okubeera identified erinnya lye libeerawo ne namba ye lwassa ekyo ne face tagikuweka naye enjawulo eyabaddewo immediately CDF aliko bafaananya amanya ono David Muhoozi oli Muhoozi Kainerugaba n'agamba nti mpakanya Minister General David Muhoozi kye yagambye ekyobutabika ekibuuzo high command etuula amasimu gaabwe kwegali kubanga ekyo gwe n'oli eri mugundi muwuliziganya nogamba bannange kino kikyoyogedde oba minisita wange oba kubanga ani mukulu kubanga minisita yaba omukulu ku kamanda kati David Muhoozi ono jeno mu Kanyerugaba akubira Muhoozi saluti mu mateeka kubanga oli is a appointment authority ne mu mbeera zonna mu seniority oli yasinga ono yamuwakanyirizaawo mu nsi yonna eyo nsi ekulaga ki Hilary omu ku bawabuzi ba president najja ku stage n'asindika captain n'agamba nti muzeeyi alwawo okulabwa ono azze okuyimba bamugamba tugenda kuba luyimba lwa ggwanga laba ensi gye tulimu kati mwemulaba abantu mwe aba NRM betusula nammwe mwena tebagenda batwala mu baraki singa ensi etabuse Dr. Hilary abantu bamanya abaana bammwe bagenda mwena bateekako ekintu kino abantu tusula nabo naye banamwambaza obukookolo abantu ensi yemanyi ono muganda wange tuludde ffenna yatulako neekatwe abantu bagenda kuva eno osula eyo kubanga nkulaba ebbanga litubaganye ne mu covid walolo yansanga abakute driver wange wali ku Salama Road n'abagamba mu mute naye tumanyi gye musula kyenvudde mbagamba twebaze president Kyagulanyi abaana bano bakuteka vuleneeka mocha nga bagamba bannange akalulu kano ye pain killer etutwala kiri kye tugenda lwaki tukiza semwogerere kye yayogera omusajja oyo gwe twaziika ebusiro kituukirira mwami Museveni wajja obuuka mirambo obadde mbukulembeze obuuka mirambo ng'ogenda kuwummulamu obusungu njagala owummulemu obusongo bukakkane okuwangula kwa Naluku